mwenna gye muli eyo abali mu bitundu ebyenjawulo naddala baganda bange bali mu diaspora baganda bange bali mu nsi ez'enjawulo nga temuli wano Uganda abali wano Uganda nammwe mbaagala nnyo mwebale kungoberera akakatono ka time kompa kikulu nnyo nze mu bulamu bwange kingattako ate nange wano obudde nnyina obudde bwe mmala tuli ku season that is Makindye musajja wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ono musajja we yasiima agamba mpozi wala tebasiima bakopi tebasiima Ssaabasajja Kabaka yasiima nze Big Bro Jamalu tugambe nti Mwami Mayambala yakkiriza Luganda olutuufu nze Big Bro Jamalu ow'e Nakaseke eyo gye banzaala nkikulembeza nnyo saagala nnyo mulowooze nti ndi w'e Kampala nze ndi w'e Nakaseke akalo bakayita Buggala ndi mutabani wa Mubuulizi kitegedde era balina okimanya nti Kampala ozze bukulu Kampala najjeyo bukulu Nakaseke yewa ate ndi ku Kipakasi kitegedde mwe temulaba ne mundaba bino ebyokusalako ne mulowooza nti nno nze ndi w'e Kampala nnyo eno najjayo ku Kipakasi bino byokuzunga nga tukola ku radio bebyandeete naye singa ndi eri Nakaseke naye okoze sente Jamal okoze sente okoze sente lindako tukaaba twagala tukakyuka okoze sente bana era Jamal mubali obubi taliimu mwenyo waliwo yakanga nali ndi mukaabaawo nga naye tulaga watulina obulumi ate kali naawe ofaananyeko oli omusajja yagamba gwolabika obulumi nange tuyinza oba nga buli mu mutima muli nga tugendagenda nga tetubulabika nakawo yabuuza ku batulaba abalungi mwebale kutulaba mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale butabongoota omanyisa abasajja bwe yalinga ajja kuza emyaka 3 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe yatukubiriza era temubongoota era mubikole naye temubongoota so mwebale kukola mwebale kulwanirira Obuganda naye teyayawulamu yali ategeeza aba DP temubongoota aba NRM temubongoota aba NUP temubongoota aba FDC temubongoota bannayuganda temubongoota abaganda temubongoota waliwo kyeyayogera kye nasinga oteeka mu mutwe bangi yakireeta ati kyogera omanyi ebigambo by'omukulu tebabiddamu kyogere nkugambe nga yakireeta abalaga nti baagala nnyo Obuganda simanyi baagala nnyo Obuganda naye tebatwagala ayina bwe yakireeta beene naye n'agamba naye tebatwagala abo ayina bye yali agamba naye ekisinga obukulu yatugamba tetubongoota kati gwe badde kusayidi ya byabufuzi naye yatugaana okubongootera mu by'okukola tukole naye era n'abatatwagala weebali anti awo omanya nti waliwo abatakwagala wotabongootera muleeta obusosoze n'okola nnyo musosola mu mawanga omanyi ekyo Omwami Jamal n'abatulaba I want to be on record on this teri gwanga lisinga kwagala malala nga Buganda teri bantu basinga kusembeza balala nga ffe Abaganda era ffe amaanyi gaffe gonna gatuli mu kwaniriza buli omu gatuli mu kwagala buli omu ndowooza kyekyo lwaki n'olulimi Oluganda olina engeri nti ogenda eggulu mu ttawuni nga boogera Luganda Arua nga boogera Luganda genda Embalala nga Oluganda olwogera n'omuntu ne mutambula nga tagambye nti Oluganda sirukola ki sirutegeera n'olwekyo ebyobusosoze biyinza okubaawo biina gye biri muyina gye mubiwulira naye mu Buganda wano tetusosola mu mawanga tetusosola mu kiki Abaganda tuwasiza Abanyarwanda nekirala katono Abalusoga katono ng'oggyako okuba nti ffe amaanyi gaffe gatuli mu kwaniriza buli muntu oba waggwanga ki oba waggwanga ki kati ensi bwe yatuuka omuntu asosola mu mawanga mubi era w'omulaba yaba edduka totunula na mabega abamanyi history ya Rwanda bannange ekyo ekintu temugezaako wadde okukyesembereza mbadde nkugamba Mwami Jamal omuntu w'omuwulira ng'akulembeza nnyo ekyokusosola mu mawanga ne waba waggwanga lyo dduka totunula mabega kubanga omuntu oyo mubi nnyo essaawa eno
tokyasobola kwawula Muganda ku Munyankole, tokyasobola kwawula Munyarwanda ku Muganda wadde Omusoga ku Mukyoli. Lwaki? Abaganda tuwasiza Abakyoli, Abakyoli bafumbiddwa Abasoga, Abasoga bawasiza Abanyarwanda n'Abakiga, Abakiga bafumbiddwa n'Abanyankole, Abakakwa, Abakyoli, Abalango, Abaluulu. Nina mukwano gwange Juli Muluulu yafumbirwa mu Kiga. Kati otwawula yawulo otya? Tuli muntu atya? Tuli muntu omu. Ebyokusosola mu mawanga mu biviireko ddala. Banaite mubireeta kubanga bibi nnyo. Tuli muntu omu. Tuyinza kwagala kiyinza kuddawo kubanga abasoma history tusomeko ku history wa Rwanda. Ekitta abantu ekyali e Rwanda. Kati ebyo bintu tusembeze buli omu tubeere bino ebyobufuzi olaba ebyobufuzi bino waliwo wentuuka ne ŋŋamba tebitwawula. Nze nyina aba NRM bempagira. Bayina endowooza wadde bakkiririza mu Museveni oba babikkiriza mu Mwami Museveni nti aba NRM abo ng'ogyeko ekyokuba nti bakkiriza mu Mwami Museveni naye bayina ebintu bye bakola ng'ekifo kyabwe balumirirwa abantu. Otegeera akkiririza mu Mwami Museveni oba akkiririza mu NRM ng'ekibiina naye alina ebintu byakola nogamba omusajja mu butuufu alumirirwa abantu. Ekyo kyokka kitegeeza nti nsobola okuwagira omuntu alumirirwa abantu. Ng'ogyeko ebyekibiina kati ne musendasenda mpola balika naye awummulemu muzeeyi oba naye kati tugende ne Nuupu wakati ate olumirirwa abantu abanyigirizibwa balumirirwa naye tugende ne Nuupu olaba bwe musenda najja ewaffe. Kati byonna Mwami Jamaalo politics aside oba wagira kibiina kyo oba wagira kibiina ki twagalane nga tukulembeza amawanga ga muntu tukulembeza nti gundi ava gindi gundi wa ggwanga lino ffenna tuli omuntu atya tuli omuntu omu ffenna Uganda yaffe ate bwe tunayagalana tujja kwongera okujeyagaliramu. Big brother Uganda Honorable Nakawooya abantu already bakumanyi bakulabye tuzze tuzimba ekintu mpolampola tukyakizimba nyina kyensaba oba kyembuuza kisaategedde bulungi ensonga za FDC ekibiina kyo nga kyo FDC bwebakikuba bwe bajja FDC nkwawaza President Museveni FDC tabirya President Museveni FDC liri bweriti FDC liri bweriti FDC elonze President ow'ekiseera elonze Elias Lukwago waliwo yajja ate najja musabula bulanyo nagamba sirabangako ku muntu ne bamulonda ne batamu yozayoza wadde meseji nze mbadde mbirabanga mbirengera mpaka nga nja kuleeta Nakawooya abimbuulire biki ebiri mu FDC era ki ekigenda mu maaso mu FDC. Ensonga za FDC kati zimaze emyezi egiwera ku siini naye bwe tugenda ku kiriwo kati ekiri mu kibiina essaawa eno kati eggulo olunaku lw'eggulo saidi ya Lord Mayor Ssaalongo Elias Lukwago Mwami Ssemujjuŋŋanda eyali omwogezi wa FDC Harold Kaija yewali ne Dr. Kiza Besigye n'abalala saidi yawe olunaku lw'eggulo lwazibidde nga bagamba nti tugenda twala Oboya Muriat ne Nathan Nandala Mafaabi mu mbuga z'amateeka. Entabwe bakukuba nti nno bano baali bategese tabamiruka waabwe wano e Lusaabala naye ne bayungula ab'ebyokwerinda ne bakifeesi ne bakola ki ne bagwa mu ani yayungula bakifeesi saidi ya Kiza Besigye oba saidi ya Nandala Mafaabi saidi ya Amuriat ne Nandala Mafaabi ng'eyungulira bano ba Lord Mayor ne Mwami Ssemujjuŋŋanda birimu okwetera bakifeesi era awo we bayungula awo e Busaabala awo tebaatuulayo ne bagenda e Katonga kati e Katonga eyo yewaava President ow'ekiseera yalondebwa interim president Mwami Elias Lukwago Ssaalongo abangi gwe bamanyi nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala naye akyogedde nti tebalabangako president alondeddwa ne wataba wamuyozayoza sebo waliwo amuyozayoza kale tugambe nti tebaawera bulungi tugambe nti tebaawera naye waliwo abamuyozayoza naye nga ebintu bya FDC ffe nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti tetubisanyukira tebituwa maanyi era tetugamba nti bibeerewo wabula tulina kujjamu kyakuyiga ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti kyonna ng'embeera eno erimu FDC tennaba kutuuka wuwo so twongere okutighteninga gundi enzigi tuleme gikkiriza kuyingira kubanga eno embeera eyonoona eyonoonera ddala ekibiina okusookera ddala emalamu abantu abayayanira enkyukakyuka essuubi so ebiri mu FDC tetubyagala tutuuka mu kibiina kirala kyonna naye nga nze Nakawooya munnabyabufuzi
ate era omutunulizi w'ensonga FDC eyinza okukwata ekkubo UPC yakwata, eyinza okukwata ekkubo Democratic Party. Soko wulire FDC eyinza okukwata ekkubo UPC yakwata, eyinza okukwata ekkubo kyotegeeza kusaanawo FDC olwo egenda kusaanawo Democratic Party byonna byogerako byasaanawo si 100% weebiri they existing naye waliwo tasobola kukola anyway kati nga gwe bw'okiraba nange nina bwe nkikola naye ekkubo UPC yakwata Democratic Party yakwata ndabanga FDC nayo yeyagala okutambulira okukwata kubanga bwe tugendako ku ekibiina ekya Democratic Party essaawa eno President General waakyo owekitiibwa Norbert Mao Minister wa byamateeka mu gavumenti ya President Museven bwe yali yagenda n'abantu abalina obuyinza nga Secretary General Mwami Gerald Slanda n'abalala abasalawo kakati nga ekiwayo ekigamba nti oba waayo toddize party yaffe ya Democratic Party nakyo weekiri nga kino yita mu mateeka nate ne kisigala nga kisibiddwa emikono kubanga nti ate gye baddukira mu mateeka bwe balwanyisa ate yakulira ebyamateeka yavunaanyizibwa ku byamateeka kati nga si kyangu kuyitawo okitegeera kati banawawaabirawa kati musigala emikono gikoze eki bisibiddwa kati yembeera FDC essaawa eno nti ssaawa eno Elias Lukwago Ssemujju Nganda Mwami Kizza Besigye n'abalala ne Waswabirirwa chairman w'ekibiina eyo kriiki eyo Waswabirirwa yono gwe baasitulanga abuuka ekikomera yoyo mwami oyo muzeeyi naye baali bamulanga ki bali bakifeesi bwe baleeta bamuyisa bubi just bakifeesi bamuyisa bubi baali baleeteddwa sayidi eri naye mbadde nkulaga nti sayidi eno eyinza okuba erina kyerwanirira eno eya Mwami Elias Lukwago ya Kizza Besigye naye ogenda n'otunula byonna Nathan Nandala Mafaabi ne Mwami Oboya Muriat balina state power oyinza obutagenda mu kooti bawangulirayo kubanga balina state power nti balina enkolagana ne gavumenti eri mu buyinza okusinziira ku mbeera kiyinza okubeera ekizibu kiyinza okubeera ekizibu okola ki okubawangula n'olwekyo kiri kye nkugambye nti FDC ekkubo lyekwata lya kibiina kya UPC lya kibiina kya Democratic Party nti wabeerawo sayidi eri ku mazima naye nga weeyita okuggusa amazima gaayo tewaliiwo okitegeera wabeerawo sayidi ayagala okununula ekibiina naye nga weeyita okununula ekibiina tewakola ki tewaliiwo okitegeera kati bwazibidde olunaku lw'eggulo nga Mwami Elias ne Ssemujju Nganda bagamba bagendagenda mu kooti naye nga emikisa gy'okujjayo ogenkanya mu kooti mitono ddala nyinza obutabeera 2 ku 100 okusinziira ku mbeera ekola ki ku mbeera eriwo abali ku sayidi y'amateeka bali ate mu sayidi eri okitegeera so kati embeera eriwo mu FDC naye nga kino ekiri mu FDC kiyigiriza ebibiina biki birala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti nabadde ndi awo ne neebuuza ekibuuzo naye sinafuna ansa yaakyo Mwami Museveni yagamba nti wetunaatuukira mu kalulu ka 2020 kale mu kalulu konna akaddako nga tumaze olonda 2021 n'agamba nti wetunaatuukira mu kalulu akaddako fenna tukimanyi kajja beerawo 2026 ng'agamba nti wajja kubeerawo opposition ne neebuuza nti essaawa producer ddala jambako omukyalo akono kasalamu tugenda maaso wadde ogamba mane gamba nti neebuuza ekibuuzo ejjuuzi okwosa eggulo ne ŋŋamba nti Mwami Museveni kye yagamba nti wetunaatuukira mu kulonda okuddako tewajja kubeerawo opposition kyekino kye tuli mu kulaba ekyo ne nkikomyawo nga siina ansa ekirala Mwami Mugisha Muntu bwe yali ng'ava mu FDC yagamba nti time will tell who the real Maoris are nti ekiseera kijja tuuka eggwanga limanye baani abalya mu lulime ne mu luzise awo yali afuluma FDC nga balina bye bamulanga Mugisha Muntu ogenda okukola ekibiina kya anti
yali statement ye nga gamba nti nze munnanga kino na kino naye ekiseera kigenda kutuuka tulaba abantu abali real n'abantu abalya mu lulime ne mu luzise tugambe nti Essaawa Mugisha muntu gye yayogerako yeeno kutegeera ani yaani okitegeera so ebibuuzo ebyo bibiri nga weebiri bannabyabufuzi n'ebibiina ebiri ku oluvuganya gavumenti ebikyali solid tulina okwegendereza n'okulaba nti omusimbi gwa Mami Museveni teguyuzaayuzaamu struggle. Honorable Nakawoya byonna nga tumaze obbiraba kino kiteekawa FDC nkizaayo waliwo natandikidde nti FDC yandimaliriza ng'ebibiina biri ebibiri ekwekutte ekkubo lya DP neekwata n'ekkubo lya UPC kubanga nkulaze nti sayidi eyinza okuba nga erwanirira amazima terina weeyita mateeka kuggusa nsonga yaayo nti abantu be balwana balina state power they can influence the final decision yes nti ogenda omumaliriza nga ekibiina kiri ku njegoyego ez'okukola ki ez'okusaanawo oba ez'okubeerawo naye nga tekikyalina influence mu bantu. Big Brother Uganda ebigambo bya FDC mu mutufu obiwuliriza ate n'obiraba oyinza okutya kati saidi ya Dr. Kizza Besigye Elias Lukwago Ssemujju Ibrahim Nganda saidi ya Nandala Mafaabi ne Amuriat mulimu ebiwayi bibiri Katonga ne Najjanankumbi mulimu Katonga ne Najjanankumbi Najjanankumbi that is FDC that is Dr. Kizza Besigye ate ffe tumanyi we wali ekitebe kiri kyaze kityo okubanga bakola ekirala oba kyaliyo anti Mwami Besigye bwe yawummula enkungaana ezimu zabeera zizze zibeera e Katonga ez'abamawulire ez'FDC ez'enjawulo kiringanga watondebwawo ate edikota za FDC ki endala olwokuba nti Mwami Besigye yali awummudde nga emirimu agikolerako awo naye kati bwe tutuuse tuleka nga tulinga bafunye FDC kati ebbiri FDC ye Katonga ne FDC ye Najjanankumbi naye nga mmaliriza ku nsonga eno Mwami Jamal ebintu bino ebiri mu FDC tukyabiraba nnyo mu bibiina by'obufuzi byonna wano mu ggwanga Uganda okuviira ddala ku NRM National Unity Platform FDC UPC nga ate wano DP njijjeemu lwaki nti ebibiina by'obufuzi byonna bizimbiddwa ku individual basis nti omuntu sekinnoomu nti omuntu oyo bw'avaawo future y'ekibiina ekyo eba etankanibwa ekirala n'abantu bennyini abo abazimbiddwako ebibiina tebaagala kuwummula ne bw'aba awummudde olaba nga ateekawo foosi y'okulaga nti nno nze nkyaliwo wali mu real sense mu mateeka aba awummudde nga luwa abaddukanya ekibiina naye okubanga nti omu kuba akitandika ate tulina n'eyo individual basis eyotandikawo ebibiina asigala akulaga nti wali somewhere scenario gye nsobola okukuwa oba example gye nsobola okusitinga ya Mwami Besigye. Mwami Besigye y'emu ku ba founding member ba FDC so mu njogera ennyangu so ogamba nti ye nannyini FDC ye kagitandika awummula amateeka g'ekibiina gatuuka nga gamuwummuza olwokubanga tulina individual basis individualism eri mu buli kibiina ekitandikibwawo era akulaga ajja n'akokerawo Katonga nga Najjanankumbi wali weeri naye nga ne Katonga weeri okitegeera ekigendererwa kibeera ki anti ekiri kyenkugambye nti individualism mu kutandikawo ebibiina by'obufuzi wano mu ggwanga ekyabimenya nnyo kati saawa eno ekibiina ekya NRM Mwami Museveni bw'aba avuddewo future yaakyo tugitankana ekibiina kyange ekya National Unity Platform Mwami Museveni Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba nga si ye principal bw'aba nga si ye president what next kyekiddako ekibiina kya UPC Mwami Obote we yakivaamu okiraba nti tekikyaliwo ekirala ekibiina ekyandibadde ekyatondebwawo nga tekiri ku musingi gwa muntu sekinnoomu ye Democratic Party DP eri ku ideology anyone can come on board DP nekola ki netambula
era DP mu nsonga eno exceptional nti ebibiina ebirala byonna bize bitondebwawo ku musingi gwa muntu ssekinnoomu naye Democratic Party given space given chance nti efuna president general omulala esobola okuddamu n'etojjera neeyimirira lwansonga yo eriwo ideological teyina muntu nti yono yagitandika yono naye kati bino ebibiina ebirala individual basis eyo kwe bitandikirwa ekyabikuba nnyo era embeera eri mu FDC tukyagiraba ku bibiina ebyenjawulo okuviira ddala ku NRM n'ebibiina ebirala n'ebibiina ebirala ebinatandikibwawo ebinajja wansonga nti oli waatandika ekibiina kye kiba abaye head abaye kamala byonna ng'eggala essajja aba ne wabanga awumudde amateeka gamuwummuza still individualism eri esigalawo somewhere kyova olaba nti kati FDC ekigikuba era ekigyonoona kati ssaawa eno waliwo najja nankumbi naye Katonga tetandise leero mu ntalo zino eziriwo Katonga yatandika mabegako nga mwami Besigye awumudde so kati ebibiina byaffe enkola ya individualism ekyabimenya nnyo era ekyabisaanyaawo naye singa tutunuulira enkola ya ideology ebibiina bisobola okuyimirira. Tweyanze ngoyo Honorable Nakawoya Esther nsaba osibula batulaba ebintu bya FDC byondoza tujja kudda tubimenyeemenyeemuko tunaafuna akadde ate engeri gye bikyatambula enekyali developing story tunaba kumanya biggweerawa kubanga mwami Lukwago ye interim president naye aliwo ekiseera kya myezi 6 ate ne bano bamwami Oboyo Amuriat bateekateeka delegates conference bwe bagenda okulondera era abantu abasinga abasimbyewo ku bifo ebyenjawulo bajjeeyo empapula abagenda ovuganya kuba president abagenda ovuganya kuba secretary general bakuba nti nawulidde nti mwami Nathan Nandala Mafaabi ye teyavuganyiziddwa teri yajjeeyo empapula kumuvuganya kuba secretary general lwaki bwekityo bwe kyazze so kakati kikirizibwa tekikirizibwa newe kibanga kize oli ayita wano opposite ne mukalulu akalijjeno nse singa ngende nakaseke nengamba nti ngenda kwesimba okuba omwana MP papula nenzijjayo nzeka nga teri mulala ajjeeyo nsagala ndi ano opposite era mpitamu buki bukulangira bulangizi so kati wano mwami Nandala Mafaabi teyavuganyiziddwa naye nze okusinziira ku mbeera gye ndaba wano teweekanga enkya mwami Jamaalo n'abatulaba nga Nathan Nandala Mafaabi minister mu gavumenti ya President Museveni wanji mama baba tebasensedde FDC olwo tona olateeka amaaso ku lutindo akume atakumira mpeera njagala okubasiibulira wano nange Honorable Nakawoya basiibula abantu wange waleero wali tubasiibudde ozeemu n'oŋŋamba ate ekya minisita how sure are you ekyokubiri nze nkugambye nti okusinziira nga bwe ndaba embeera nze nga bwetambula teweekanga ng'enjabukedde Nandala ne Amuriat ani mukama waani of course Amuriat ye mukama wa Nandala lwaki si Amuriat yayinza okufuuka minister omanyi ba secretary general bano bano obuyinza bungi banyo mu driving seat n'okusinga president so secretary general right now asobola okufuuka minister mu government ya president kubanga ndaba omupiira gonna agusambaguza wa president Museveni mu NRM era ebukyenkyanga minister temwewuunya nze Nakawoya Esther nze Jamal owe Nakaseke akume atakumira mpeera agenda mu comment section lekayo obubaka tutegeezeeko osobola okumubuuza ekibuuzo bwe mba mpitamu abasobola okukiddamu oba naye bw'akiraba abasobola okukuddamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuba pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino
noti 75579386 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.